Ekitongole ekikulira tekinologiya mu ggwanga Uganda oboolyawo kivuddeyo ne kiteekawo embeera ey'omugaso ku mulundi ogusookedde ddala gwokka mu ggwanga Uganda naye nga bikyali na mu ssuubi tetunnamanya oba kino bagenda kiteeka mu nkola gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tetumanyi oba kino banaakiteeka mu nkola. Nkwanirizaako nnyo omukwano gwange ali eyampuliriza ku UG Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza era okola kyamaanyi nnyo okuba ng'otuumula amayengo gano gwatana kuba ng'osubscribinga kubiriza nti ogende mu maaso n'okuba ng'osubscribinga likinga sharinga commentinga. Mbakubiriza okujja mu comment section musobole okutangaaza eggwanga okusinziira ku ndowooza zammwe ne ku view zammwe ze mulabamu ebintu gye mulambikamu ebintu mmwe mikwano gyange abali eyo abampuliriza abali emitala w'amayanja abagenda ku kyeyo nammwe mbanirizaako nnyo kimanyi mubeerako ku UG Updates TV. Kaakati mikwano gyange ekitongole ekivunaanyizibwa ku tekinologiya mu Uganda kivuddeyo oboolyawo ne kitandika okuba kiwa ku bannayuganda akamwenyumwenyu okusinziira bye tuwulira okusinziira ku mukolo ogwadde gutegekeddwa ogwadde gulimu okuserebuleetinga abavubuka mu ggwanga Uganda. Njikira nti nno ebbula ly'emirimu likyali nnyo mu Uganda naddala eri abo abavubuka naddala kaseera kano nga abakulembeze abakulu abasajja abakulu abakaddiidde mu ntebe balemedde okuva mu ofiisi okusobola okuwaana abavubuka nabo bakwatemu. Kati kireeseewo ebbula ly'emirimu mu ggwanga ate ng'omulembe gukyazaala ate ng'abaana bakyasoma amasomero ga graduatinga abaana gatikkira naye ng'abaana bafuluma nga tebalina mirimu gwo mukwano gwange ali eyampuliza. Kati bano bavuddeyo ne bagamba basuubira nti January wanaatuukira ow'omwaka ogujja kino bajja kuba bamaze okukimala nga bamaze okuinstolinga internet cables okwetooloola eggwanga lyonna okusobola okuba nga baboostinga internet okubunyisa eggwanga saako n'okusala ku miwendo gya internet. Ekyo nze ndowooza bajja kuba bakoze ekintu eky'omugaso nnyo. Kino nno baakakiraba kati nti singa baba n'abakikoze bajja kuba nga batonzeewo emirimu mu ggwanga, bajja kuba nga bagezezzaako okuba nga bareducinga ku bbula ly'emirimu mu Uganda kuba abavubuka bangi basobola okwetonderawo emirimu ku intaneti bakozesa social media okutondawo emirimu naye ekyo kibadde kibalemesebwa olw'ensonga nti nno data abadde waggulu nnyo. Internet packages zonna mu Uganda zibadde waggulu zibadde expensive nnyo ng'omuntu tasobola kubanga ng'omuvubuka kubanga asobola okwetuusaako package ezo okusobola okulaba nga abaako byatonda byasobola okuba nga akolera ku mikutu gino egya internet emigatta bantu. Kakati gavumenti evuddeyo n'egamba egenda kuinstolinga internet cables okwoteoloola eggwanga yonna n'okuteekawo skills engeri gyanti bayinza okukozesaamu internet okusobola okulaba nga beenogera ku nsimbi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Okukendeeza ku muwendo gwa data gwa internet gye gugulwa wano mu Uganda nze ndowooza mujja kuba mukoze ekintu eky'amaanyi ennyo okulaba nga mutonzeewo nga mugguliddewo bannayuganda ddala abavubuka ekkubo ery'okukola ne mutabayigganya buyigganya ku intaneti. Munnange mmwe mulowooza intaneti evumamu aba gavumenti bokka ensonga lwaki temugyagala. Percentage esinga obutono gye mulaba mu ggwanga yesinga okuba nga ebalinkingako naye abantu abasinga ku intaneti bakolirako bizinensi. Kati okola ekintu okukosa omuntu omu oba ababiri abasatu n'onumya abantu enkuyanja mu ggwanga abakozesa intaneti. Ebintu ebimu mulowooze nnyo nga temunnaba bikola. Mukimanye nti ekintu ekyo kya mugaso kyenkana ki ye baani abakikozesa. Gavumenti yaffe wano mu Uganda ye gavumenti esobola okukola ekintu nga tennamanya bameka beegenda okukosa. Example nja kuwa ku muyimbi Bobi Wine ng'ataane wano mu biseera byali ng'akyayimba ng'ategeka ebivulu. Gavumenti yagaana Bobi Wine okutegeka ebivulu n'okuyimba. We mugaana okutegeka ebivulu gavumenti ye beerowooza ekoseza Bobi Wine yekka naye temanya nti abaakoseza abapromota bonna abafunira baliira ku muyimbi ebyo bakosezza. So buli kintu kubaako omuntu akifunirako. So mulekerawo okukola ekintu mu ngeri ya ngadibyengalye mu ngeri ya kyenono nga temusoose kukola research kino wenkikola bameka bengenda okulumya bintu bimeka byetugenda okufiirwa baani betugenda okukosa ebyo byonna mulina okusooka obiconsideringa. Ministries zaffe naddamu abakulembeze abali eyo kino kibatangazaamu nnyo. So bwe munaabanga kino kyakuteekebwa mu nkola so mulina okutunuulira engeri bagenda kibenefitingamu
mubateerewo n'emisomo egy'okubayigiriza engeri y'okukozesaamu intaneti okusobola okulaba nga banoga ssente. Gavumenti yaffe mulekerawo okubikkirira abantu okuba nga mwagala okufugira abantu mu bwavu, mubalage bannaggwanga kuba balina okukulaakulanya eggwanga Uganda oditwala mu maaso mumusigadde myezi na bwezi. Nga musigazzaako myezi bwezi okuva mu nsi, bano abavubuka be basigazza ebbanga eddene nga ba-operating ensi nga bagitwala mu maaso, okuggyako nga mwagala tugamba nti mwagala okuva mu nsi naye ezikirire wamu nammwe, ekyo tekijja kubaawo kuba tekiyinzika na kuyinzika. Mulina okimanya nti ensi naye munaaba muvudde mu bulamu bw'ensi eno erina osigala ng'egenda mu maaso. So mutegeke abavubuka, mutegeke emirembe gino emijigi emito gisobole okuba nga gisobola okutwala eggwanga mu maaso. Mu mikwano gyange abampuliriza, sharinga vidiyo eno, girayikinge, commentinga, asobole ongerayo basobole okuba nga bagiwuliriza bagitegeera bategere information ki kye bateekeddwa okukola, kuba be bantu abaleeta ekintu nga tebamanyi na waakutandika, natandika ovuyaavuya bonna tageti yaabwe baba batagetinzeemu kulya ssente za projekiti gye bagenda gissaamu, naye ku luno kajja bajuutuka. Webale nnyo obadde muwuliriza mulungi nnyo, jangu mu comment section, jangu subscribing, jangu liking. Mbagala nnyo era nga mbagaliza ne weekend ennungi baganda bange abali eyo, mweraba.